الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Abooluganda abaami n'abakyala gye muli eyo yonna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza, nannyini buyinza, nannyini matenda amalungi era amajjuvu, Allah waffe tabaraka wa ta'ala eyatuwa ekyengera ky'obusiraamu. Kyensuubira nti buli muntu yenna tabeera musiraamu ng'ategeera obusiraamu okujjako ng'awulira nti mumativu, n'ekyo kyabeera aliko. Mu kulaga nti omuntu mumativu n'ekyo kyaliko mu busiraamu kwe kukolerako buli kyonna kyeyasanga mu busiraamu nga nsomesa yaabwo, n'okuleka buli kyonna kyataasanga mu busiraamu amakulu nga mu njigiriza y'obusiraamu tekiriimu, nalaba nga tekiteekeddwa kusembererwa. Oyo yalabika nti mumativu n'okubeera ku busiraamu. Osanga omuntu yenna nga waliwo ebintu ebiri mu busiraamu ng'abiyinako obusobozi, naye n'abeera nga mugayaavu eribyo nga tafaayo kubeera nga abikola abiteeka mu nkola, kiba kitegeeza nti oyo si mumativu, nti kyaliko kyekituufu. Ate bw'osanga omuntu yenna nga aleka obusiraamu obutuufu n'ensomesa yaabwo n'atandika okunaayiza okukombooza ebintu ebitali bya mu buyisiraamu ebitajja na nsomesa ya busiraamu, n'atandika okubikolerako ng'alowooza nti akola busiraamu naye taba mumativu na kino ekiri mu busiraamu, kitwetaagisa nnyo okusaba Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyonna atuwe okumatira n'okukkiriza nti ebyo ebyajjira mu busiraamu bimala, tekitwetaagisa kwongerako. Era kiba kirungi nnyo okusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuyambeko, atuwe entegeera ennamu egamba nti buli kintu kyonna ekitajjira mu busiraamu kiba tekisaanamu, kyali tekisaanamu era tekisaana kukolebwa muntu, kubanga nannyini kulaalika busiraamu Allah tabaraka wa ta'ala yabuteekateeka engeri gye buteekeddwa okutambuzibwa n'okutambulirwamu n'okukolerwako. Ensonga lwaki yatumanga bannabbi mu buli mulembe basobole okubeera nga bazza abantu kola entuufu Allah gy'abeetaaga okubeerako. Kale nno tusaba Allah azza wa jalla abeere nga atuwa entegeera ennamu. Omulundi ogwayita nga tutunuulira ebintu ebigasa omwoyo gw'omuntu nga gumaze okwawukana n'ennyama yaagwo. Twagamba nti omuntu, baulama batugamba nti omuntu bw'amala okufa n'ava mu nsi, omwoyo gwe gusigala gufuna obulungi n'okugabana okuva mu nsonga bbiri. Ensonga esooka y'ensonga ye yennyini gy'abeera yateekawo n'afuuka ensonga y'okubeerawo kwayo. Bw'ava mu nsi Allah ng'amujjuludde asigala agabana obulungi mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ila qiyami saa. Twalaba ebigambo bya baulama ku nsonga eyo, twalaba hadithi za nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bbiri, hadithi ya Abu Huraira, zombi za Abu Huraira
hadithi mungeri mu sunan ibn Majah, hadithi endala ngeri Muslimu, nga zonna nnungi inshallah tezina mutawana gonna. Tugenda kwongera ku kitundu ekyo inshallah taala, nga waliwo era obujulizi obulaga nti omuntu yenna buli lwakola ekirungi ne kisigalawo mu nsi muno, bw'abeera ng'afudde n'avaamu, ekintu ekyo kisigala obulungi bwakyo gy'ali agabana. Era omuntu bw'abeera nga afudde mukozi wa bubi, ng'alina ekibi kiyagunjawo kiyatandikawo, abantu nga bakimukoppako, ne kitandika okusaasaanira abantu nga yensibuko yakyo, ne bwafa n'ava mu nsi, emitawaana gisigala gikyamulondoola. Kikuyambe, kinyambe, kituyambe okubeera nga tufaayo nnyo okulaba ng'embeera zaffe zivaamu bulungi, obwo obunaatulondoola nga tuvudde mu nsi butuuke ku myoyo gyaffe gye ginaaba giri. Era kiba kitegeeza kitwetaagisa nnyo okulaba nga tetuvaamu bubi obwo bugenda kutuvaako kusaasaanira basigadde, babutukoppeko nga Facebook yaabwo tugenda okufundikira ng'emitawaana gy'obubi gitulondodde. Yagamba owekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, hadithi ya Jariri bun Abdillahi radiyallahu anhu, yagamba nti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yagamba omubaka wa Allah Muhammad alayhi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Yagamba omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, oyo yenna akola mu busiraamu enkola nga nnungi. Ekigambo as-sunna mu makulu gano kitegeeza nkola, kitegeeza kikolwa. Nti man sanna fil islami sunnatan hasanatan, oyo yenna akola ekikolwa ekyomu busiraamu, ekikolwa ekyo nga kirungi. Mujja kutegeera insha Allah taala makulu g'ekigambo ekyo wansi. Yagamba nabi falahu ajruha, omuntu ono afuna empeera y'ekirungi ekyo kyabeera akoze yenga ye. Wa ajru man amila biha min ba'dihi, era nafuna n'obulungi bwa bonna abagenda okukolera ku kintu ekyo oluvannyuma lwe, amakulu ne bwaliba nga avudde mu nsi, ekikolwa ekyo kiyakola mu busiraamu nekirabirwako abantu ne bakikolerako ng'avudde mu nsi. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti agenda kusigala ng'alondoolwa obulungi obwo, min ghairi an yunqas min ujurihim shay'a, nga takendeezeddwa ku bulungi bw'abo bonna ababeera bakimukoppako wadde akatono bwe kati. Bakadde bange ab'ebitiibwa, kikulu nnyo okutunuuliranga bulijjo ebikolwa byaffe bye tukola. Osobola okwogera ekigambo ng'omuntu agenda kukikuyigako, ekigambo ekyo naye akyongereyo, ne gwakyogadde naye akyongereyo. Obulungi obwo bwonna buli muntu amanye ekigambo nga kyava ku ggwe ojja kubufuna insha Allah taala. Kiteekeddwa okubeera nga kitwalibwa nti kikulu, nti buli musiraamu yenna ayina okukimanya nti bye tukola wano bwe biba birungi bijja kusigala nga bigenda ku akawunti zaffe, tubisange mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, era tubisange mu kabuli gye tugenda okuziikibwa. Kati omubaka kyakugamba alayhi salatu wassalam, kyoyo yenna akola ekikolwa ekyomu busiraamu, falahu ajruha, ayina empeera yakyo, wa ajru man amila biha, era agenda kufuna n'empeera z'abo abakikolerako min ba'dihi, oluvannyuma ng'avudde mu nsi ye nga takendeezeddwa min ujurihim shay'a,
amakuru nga tewali kukendeeza min ujurihim shay'an, ng'empeera z'abano tezikendeezeddwa amakuru nti Allah tabaraka wa ta'ala okutoola ku mpeera z'abano okusasula ne yalabirwako ekintu nga abantu bakimulabirako ne bakikolerako, ekya Allah okuba subhanahu wa ta'ala nga naye agenda kumuwa empeera olw'abano abamulabirako ne bakikola, ekyo tekitegeeza nti Allah agenda kukendeeza ku mpeera z'abano amutoolereko. Baganda bange mukitwale nti ekintu ekirungi ekirabiddwako abantu ne bakikolerako, engeri gye kitakendeeramu kyekyokulabirako ky'omusubbaawa oba akataala ak'amafuta oba omuliro ogw'ekyoto. Omusajja ateekawo akataala ke awo oba n'ateekawo akasubbaawa, nze neezija n'akasubbaawa akange nenkolezaako, n'oli najja n'akasubbaawa akake n'akolezaako, n'oli najja n'akasubbaawa akake n'akolezaako, naye tolaba nti okukolezaako kwaffe kukendeezezza ku kasubbaawa k'ono. Kati bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atakendeeza ku kirungi ky'abano ababeera bakoze, senga Allah abeera alina gw'ayagala okukigabanyizaako, kino kisigala kijjuvu. Kati nabbi kyatugamba nti okumanya nga Allah subhanahu wa ta'ala asasula bulungi nnyo, asasula omusajja ono oba omukyala eyalabirwako ekirungi ne kikolerwako. Kakati bwe kimala okukolerwako yagamba nabbi nti min ghairi an yunqas min ujurihim shay'a, ate bano ababeera baalabirako ne bakolera ku mpeera ku kirungi ekyo ekyokubanga Allah tabaraka wa ta'ala agenda kusasula ono empeera z'abali okubanga baamulabirako ne bakolera ku kintu ekyo, era Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kukendeeza bo mpeera zaabwe mbukuzaabwe kwagenda okutola. Nedda nabbi n'atugamba alayhi salatu wassalam, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, n'oyo yenna akola mu busiraamu ekikolwanga kibi, n'okola ekikolwanga kibi, yagamba nabbi Muhammad nti kana alayhi wiziruha wa wiziru man amila biha min ba'dihi. Omuntu oyo agenda kufuna obuzito, agenda kufuna obubi, agenda kufuna okusasulwa okubi olw'ekikolwa ekikyamu kye yakola mu Buyisiraamu. Si kyokka, wa wiziru man amila biha min ba'dihi, era Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumusasula empeera obubi bwabo abalibeera bamukopyeko ne bakolera ku kintu ekyo oluvannyuma lwabwe, min ghairi an yunqas min awzarihim shay'a, era nga Allah subhanahu wa ta'ala takendeezezza ku bubi bw'abali. Amakulu nti Allah tabaraka wa ta'ala kasita otandikawe okola ekintu abantu ne bakikulabirako nga kirungi ne bakikolerako, Allah tabaraka wa ta'ala gwakuwa empeera z'okukola ekintu ekyo, n'akuwa n'empeera z'abali abanakikoppako kukikolerako. Kati Allah mukubanga gwagenda kusasula empeera ez'okukoppwako, Allah tagenda kukendeeza ku mpeera z'abali ennungi. Ekyo kye kimu nti n'oyo yenna atandikawo ekintu n'akikola mu busiraamu, ye yennyini ayina empeera ezizenga ye embi. Bwe kiba ng'ekikolwa ekyo tekikomye ku ye wabula nga kimukoppeddwako, era Allah tabaraka wa ta'ala agenda kugenda amusasula ku bubi obwabo abagenda okubeera nga bamukoppako, nga n'obubi bw'abano tebukendeddeeko. Omubaka yagamba alayhi salatu wassalam nti bwe kityo Allah tabaraka wa ta'ala bwagenda okusasula abantu. Kale insha Allahu ta'ala buluganda ne kibeera nga kyetusinga okunoonya mu nsonga zaffe zino kwe kukimanya nti waliwo ebintu ebitulondoola nga tuziikiddwa. Ekabuli gy'olaba eyo abooluganda, omuntu ogiteekateeka okyali mulamu nga tonnaba kufa, ebinaakuyamba ng'ogenze mu kabuli eyo obiteekateeka okyali wano ku dduniya ng'okyategeera. Kino ekigambo dokita kye yagamba kye nawulira mu bigambo bye nti waliwo ebintu ebikolerwa abantu nga bwe nyina aya egamba nti wanaqdu ma kaddamu wa atharahum, n'agamba nti n'ebyo ebibakolerwa omuntu gwe weekolera, omuntu gwe weekolera, weekolera ebintu bye ebinaakuyamba ng'ogenze mu kabuli, kubanga kabuli yiyo. Nga bw'olaba omuntu bw'azimba ennyumba ye
akwata mpola insha Allah taala nafuna omutwalo nagusaako nafuna 1500 nazisaako nafuna 2000 naza gwe kulanga ennyumba ewedde kubanga yiye ne kabuli zino ze tugenda okuyingira ze tuyingira enkya neggula abantu bagenda tubalaba gwe kennyini gwoteekeddwa giteekateeka ogiteekateeka na mirimu gyo mirungi ebikolwa bino ebirungi byoleka mu nsi nga abantu babikoppako musajja yali awo tasaala jamaa nongani mnejanishanga tugenda tusaala jamaa kyona kikwigako nasaala jamaa ofuna empeera ey'okusaala jamaa gweyiyo wakadhalika n'omufunako empeera kati ate omulimu ogwo naye bwagujjulula n'agenda n'abaako gwagusomesa gwosigala ofuna obulungi busaasaana bwe butyo naye nebeera ng'ensibuko yaabwo asuli naye esigala ng'egabana wakadhalika n'ekikyamu buli mutu yenna gwe wayigiriza okukola ekikyamu wayigiriza omuntu okugenda mu ndongo wayigiriza omuntu okunywa sigala wayigiriza omuntu obwenzi emitawaana egyo gyonna ofuna empeera ey'ekikyamu kyekyo wakadhalika n'okumuyigirizaako gwe kusigala nga kukulondoola ila qiyami saa. Abooluganda insha allahu taala tuyina okufaayo okulaba nga twetereza mu ngeri y'okuteekateeka gye tulaga n'emirimu ebiri. Hadithi eno abasajja abazuzibwa mu ddiini bagyesembesa nga beesembesa ekigambo ekigamba nti man sanna fil islaami sunnatan hasanatan falahu ajiruha, nti oyo yenna ateeka enkola mu busiraamu ayina empeera yaayo. Amakulu nga bategeeza nti hadithi eno omuntu akkirizibwa okugyesembesa n'aleeta ekintu omubaka kyataasomesa. Amakulu nga bagamba nti hadithi eno yeebata yeebawa olukusa okuzuula mu ddiini, nti nabbi yatukkiriza okuzuula mu ddiini bwe tulaba ng'ekintu kigenda kulongoosa ddiini. Eyo si yentegeere entuufu eya hadithi. Entegeere entuufu yeruwa? Entegeere entuufu nti oyo yenna akolera ku kintu eky'omu busiraamu oluvannyuma lw'abantu okuba nga babadde tebakikolerako, kintu kya mu busiraamu mwe kiri kyasomesebwa, naye abadde mu society y'abantu abantu tebakikolerako, ye n'atandika okukikolerako abantu ne bamukoppako, yoyo afuna empeera. So si kujja kintu bbali n'okireeta mu busiraamu n'okissaamu. Bw'oba osudde mu ddiini oyina emisango gyo, obujulizi bwe bulwa obutegeeza ekyo. Hudhaifa yagamba Abu Yamaan radiyallahu anhu nti mbulamu bwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam sa'ala rajulun, waliwo omusajja omu yajja olunaku lwali lwakutaano n'ayingira mu muzikiti. Tiyali musajja wa Madina, omusiraamu yajja nga ayambadde biziina nga talina ngoye, ali bubi. Omusajja oyo bwe yajja n'annyonnyola Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam mbeera y'ewaabwe ng'abantu bonna bali bubi. Omubaka Muhammad kyava atandika okusoma aya egamba ti ya ayuha alladhina amanu taqullaha waltanzuru nafsun ma qaddamat lighad, paka aya gyekoma. Nabbi n'addiŋŋana aya, nabbi n'agiddiŋŋana. Kati mu basahaba abaaliwo ne muvaamu sahabi omu n'amanya nti ow'ekitibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam mu aya yabakubirizaamu ku saddaaka. Musiraamu oyo sahabi kyava asituka n'agenda ewuwe n'ajjayo ekintu n'akireeta. Bw'akireeta n'akiwaayo, kakati bano bonna abaali batudde basahaba ne bategeera nti obwedda Nabbi kumpi atukubiriza kuwaayo, nabo ne bagenda ne baleeta. Hudhaifa agamba radiyallahu anhu nti Nabbi kyava agamba ng'alabye omusajja oli aleesa awaddeyo, bano bamulabiddeko bawaddeyo. Nabbi kyava agamba ti man sanna khairan fastanna bihi, oyo yenna akola ekirungi, atandika ekirungi, atandikirwako ekirungi, fastanna bihi, kakati n'akolerwako okutandikako okukola ekirungi ekyo, n'abeera ng'alabirwako abantu ne batandika okukikola. Nabbi agamba nti kaana lahu ajiruhu, ayina empeera z'ekintu ekyo. Wa min ujuri man tabi'ahu, era afuna n'empeera zaabo ababeera bamugoberedde ku kikolwa ekyo. Ghayru muntaqisu, nga empeera z'abali tezikendeddeeko
gairu muntakisu min ujurihim shay'an, nga n'empeera z'abali tezikendeddeeko. Amakulu nti omuntu afuna obulungi olw'okulabirwako era nga yagenda okugasibwa ng'aziikiddwa ye muntu alabirwako ekikolwa eky'omu busiraamu ekibadde kyalagajjalirwa, ekibadde kitamanyiddwa. Famathalan, omusajja atuse mu kitundu musiraamu apangisizaamu ennyumba oba aguzeemu akapoloti azimbyemu ennyumba ye, kati agenza okwetegereza ng'ekitundu kiriko abasiraamu nga 6 naye tebasaala jamaa. Kyakola ki? Ng'afunako kapaati kayumba ke oba ku kabanja ke nga ateekawo masjidi ng'agamba abasiraamu tibane mujje tusaale jamaa. Ejjama eyo ya mu busiraamu ebadde yalekwanga abantu tebagifaako. Kati abantu bano senga bajja ne basaala n'ejamaa ne bamulabirako, jamaa netandikira kuye mu kitundu ekyo. Yagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti omusajja oyo afuna empeera za jamaa eyo. Kati nabali abamwegasseeko ne bafuna empeera, naye Allah tabaraka wa ta'ala bw'abaamuwa omusajja ono ku mpeera z'abali ezaabwe tezikendeera. Eyo yentegeera entuufu ya hadithi eri, so sigamba nti gwe jangu n'ekintu kyekipya okiteeke mu ddiini kati weewaano kyakalodigidde olowooze nti ofunye obulungi. No, ekitegeezebwa mu hadithi eyo muntu kutandika kukola kintu kya mu busiraamu ekibadde kyalekebwa. Bantu tebakimanyi nti mu busiraamu ekiri, oba bakimanyi naye baagayaala. Kati n'okitandika ne bakulaba ng'okikola ne bagoberera. Yagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti gw'ofuna obulungi. N'agamba nti waman sanna sharran fastanna bihi, n'oyo yenna atandika ekikolwa ekikyamu n'akikola kati abantu ne bamulabirako ne batandika okukikola, kana alayhi wiziruhu, omuntu oyo agenda kufuna obuzito obubi bw'ekikolwa ekyo. N'agamba nti nno wa min awzaari man tabi'ahu ghayru muntaqis, era agenda kufuna n'obuzito bwabo abamugoberera mu kintu ekyo naye nga nabo tebakendeezeddwa min awzaarihim shay'an, ku buzito bwabwe wadde akatono. Hadithi entuufu eri mu musnadi gwa Imaamu Ahmada alayhi rahmatullah. Ekibeera insha Allah oluganda nga tubasaba tubakubiriza tugezeeko nnyo okulaba insha Allah ta'ala nga tukola bulijjo ebyo ebirungi ebinaatugoberera. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam ti la tukutalu nafsu dhuluman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflu min damiha liannahu awwal man sanna al-qatla. Hadithi nga ntuufu terina mutawana gonna eri mu Sahih al-Bukhari. Mbaka yagamba ne Muslim mbaka ga la tukutalu nafsu dhuluman, tewali muntu yenna attibwa mu ngeri ya bulyazamaanyi illa kana ala ibni adam al-awwal, okujjako ng'abeera omwana wa Adamu eyasooka kifulun, amakulu ng'afuna kifulun, afuna okusasulwa, afuna empeera, afuna ekipimo, afuna okuweebwa mindamiha, amakulu okusasulwa ku musaayi gw'ono omuntu abeera attiddwa. Liannahu, olw'ensonga awwalu man sanna al-qatila, oyo mutabani wa Adamu ye yatandikawo essunna y'okutta. Omuntu eyasooka okuttibwa mu nsi mu ngeri ey'obulyazamaanyi yali mutabani wa Adamu. Mukimanyi bulungi abooluganda abavubuka abo nti Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam yazaalanga abaana babiri, n'azaala omuwala n'azaala omulenzi, n'azaala omuwala n'azaala omulenzi. Saagala kugenda mu kyaffe kubanga musomo mulamba. Kati olunaku olumu ne bajja bafuna obutategeeragana ku nsonga ekyafaayo ekiri kiwanvu, saagala kigenda mu insha Allah ta'ala. Kati omuvubuka ono n'akola enteekateeka natta muganda we. Babulama batugamba nti omuvubuka ono eyattibwa teyattibwa lwakuba nti yali munafu. Kigambibwa nti yali muvubuka w'amaanyi nga kanyama, ng'ayina amaanyi mayitirivu asobola okwetakkuluza k'ono eyamutta. Naye yamugamba nga bwe kyajja mu Qur'an nti inni uridu an tabu'a, njagala obeere ng'ofuna musajja gwe muganda wange gwe, ebyonoono byange byonna Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'abikwata abikusseeko, ofune ebibyo wakazaalika n'ebyange Allah abikusseeko.
n'agumiikiriza kigambibwa nti engeri gye yamutta yagumiikiriza paka lwe yamutta nga teyeerwanyeeko wamula okuba nga yali asobola okwerwanako n'amwetakuuzaako. kakati nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti la tukutalu nafsu dhulman, tewali muntu yenna attibwa mu ngeri ya bulyazaamaanyi illa kana ala ibuni adamu la awwal, okugjako nga abeera omwana wa adamu yasooka okutta tiflu afuna omugabo mindamiha ku musaayi gwona abeera attiddwa mu bulyazaamaanyi liannahu olw'ensonga awwalu man sanna alqatila ye yasookera ddala okuteekawo enkola ey'okutta. kitegeeza ki abooluganda nti omuntu yenna buli lwakuliyekingawo embeera ey'okutta buli muntu yenna attibwa obwereere ne bamutta mu ngeri ya dhuluma wa udwana kiba kitegeeza nti mutabani wa adamu afunamu. yagamba Sheikh Ibn Qayyim al-Jawzi fa idha kana hadha fil adhabi, bwe kibange ekyo kiri bwe kityo nti omuntu abeera atandikiddeko enkola y'ekibi nti asasulwa mu kubonerezebwa wal iqaab fa fil fadli wathawabi awla, nti kakati ate mu bulungi ne mu kusasulwa empeera ate kekisinga. ategeeza ti shekhe tibwe kibanga Allah tabaraka wa taala asasula omuntu eyatandikawo ekikolwa ekikyamu eyatandikawo ekikolwa ekyokutta n'akwata omuntu n'amutta. bwe kibanga Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu yenna attiddwa nga Allah oli amusasulako, kiba kitegeeza nti ate omuntu abeera atandikiddwako ekirungi yaba asinga okufuna empeera era yaba asinga okubanga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga amusasula inshallah. Tekibeera mu Luganda nga tubakubiriza nti kikulu nnyo okubanga twetegereza engeri gye tugenda okuziikibwamu. tuteekwa okuteekateeka olugendo gye tugenda olw'ensonga nti bagendayo na mirimu mirungi. emirimu gino emirungi gye wakolanga ku nsi kuno, naddala emirimu nga wakoppwangako abantu bakulabirangako ne bakola obulungi obwo, osigala ng'ofuna empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. wakadhalika n'obubi katwegenderezenga nnyo ebikolwa ebikyamu bye tukola bisobola okutukoppwako. abantu ne bagenda ne babyongerayo Allah n'agenda akutikka emitawaana mitirivu obungi. yagamba Allah mu Qur'an liyahmilu awzarahum kamilata yawma alqiyama, abantu bagenda kwetikka ebizito byabwe nga bijjudde bugule ku yawma alqiyama. wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilmin, ate beetikke n'ebizito ebyabo bye baabuzanga nga bababuliza ku butamanya. ala saa ma yazirun, bagenda kuba beetisse ebintu bibi. kati insha Allah abooluganda ne kibeera nga tufundikidde olwaleero ekitundu ekigamba nti omuntu agabana okuva mu ebyo by'abeera yeekolera. omuntu agabana okuva mu ebyo by'aba yeekolera insha Allah ta'ala. omuntu agabana okuva mu ebyo by'abeera yeekolera. abisangayo mu kabuli nga gyebiri, bwe bibeera nga birungi abisangayo, wakadhalika n'ebibi kakiteekateekayo insha Allah ta'ala. tugezeeko nnyo okulaba nga tunyigiriza embeera yaffe, tugikozesa ebikolwa ebirungi. abantu Allah bawadde akasente ako mukateekeko mu bintu ebigenda okubayambako mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. wabula ku nsonga eno nasanga qawulu yaba shafi'iya. omusajja omu yajja n'abuuza alim babulaba ba shafi'iya, n'abuuza tukitegedde nti omuntu buli lwakolera omufu obulungi, inshallah tujja kiraba maaso eyo, lwakolera omufu obulungi mufu ono afunako, bwamusaddakira afunako. naye mbuuza nti omuntu senga asazeewo kufumba kijjulo n'afumba emmere nnyingi n'ayita abanaku ne balya, era omufu agaba afunako? n'amugamba nti naam, omufu afuna. naye omufu ono afuna obulungi akabanga emmere eno kemalanga ekyali mu lubuto lwalidde. amakulu senga emmere mu lubuto emalamu ssaawa 6, ako ke kabanga omufu okamalanga agabana. babulaba bonna beegatta nti ekisingako okubeera ekirungi ye muntu okubeera ng'akola ebintu eby'obuwangaazi ebigenda okugasa abantu ebbanga eddene. n'azimba omuzikiti, n'azimba essomero ly'obusiraamu,
n'ateekawo ebintu awqaf nesigalawo inshallah taala ng'agenda afunako okusinga lw'onoofa abantu ne bakuŋŋaana ne bajja ne batandika okulya ebintu byo nga babiriira ku mikolo emikyamu n'olowooza nti ojja kufuna. Mukwate mu nsimbi zammwe mukole ebintu ebinaabayamba nga muvudde mu nsi kubanga biriko obujulizi inshallah taala. Gino emikolo gino gye bakola egy'okukuŋŋaanya abantu nti baabe olumbe basome edduwa, ebyo tebiriiko obujulizi. Ebiriko obujulizi bye bino: muzimbe emizikiti, musimbe emiti, muteekewo amayumba agayamba abanaku. Ebyo bye bintu ebigasa omuntu. Amma bino ebyabali b'emmere lweya 40 etuuse ne bakuŋŋaana ne bakolerawo ebikolwa ebikyamu, shiriki n'abeerayo emmanju eyo. Ebyo buli muntu yenna yeetaaga kabuli y'okubeera nga nnyanja okufunga n'ogi inshallah taala kuteekwa okubyewala olw'ensonga tolina kyogenda kufuna mu byo mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Tusigazaayo ekitundu kirimu emisomo ebiri. Omusomo ogusooka, nabbi yatuyigiriza ffe kusabira tutya omufu waffe. Nabbi yatuyigiriza kusabira tutya omufu waffe. Nabagamba abooluganda nti ffe tusabira bulungi omufu naye tumusabirira mu nsomesa ya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, kuba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekisomesa bikwata ku mufu. Kati enkola yonna gye yasongako nti wano webasabirira omufu mu mbeera bweti inshallah taala ffe wetuyite okusabira omufu waffe. So twewala nnyo okuzuula mu nsomesa ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.